simu ebali nga balina ebalina naye oyinza obbanoonya omwaka ne gugwako n'omulala nga nina wejja kubasanga. Bwe tujja mu makanga muno n'otulya Katimbo n'ebyalese nga Mungu ate okwogera mu Qur'an n'agamba nti kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Tusira aya wezikoba tetujja wano otunuulira bino bw'aba asigaddewo olina okufuna ekyokuyiga. Olwaleero Katimbo nze namulaba kutandika mu myaka gya 8 omusajja mugagga wali emmengo Luzige nga Sheikh Abdul Nasiri Mutyaba ye imaamu waawo n'endaba Katimbo. Ebyobugaggayo obanga obikuŋŋaanyiza oyinza obutabimaliriza kubimalayo, naye olwaleero agenda kusigala mu nnyumba ye ey'olubeerera. Bwe tuva mu bulamu n'obwensi, bino ebibuuzo 2 tubyebuuza. Olwaleero fe abali wano abazze okukunga okuziika tubuuza nti Katimbo alese ki? Era ne mukyogera alese kino alese kino ne mubyogera. Naye Katimbo olwaleero gy'agenda bwe tugenda omussa, malayika ezimulindiridde babuuza ekibuuzo, onazze naki? Gwali wano olwaleero by'olina ebibuuzo birindirire bino bajja byogera byolese, ate ng'obirese tukyabirako obuyinza nga Mungu wagamba wakadhalika wa awrathnaha qauman akharin. Kati bino by'abantu abatudde ku ntebe bye bagenda okutemaatema, naye gwe byogenda nabyo olina biteekateeka ng'okyali mulamu n'obwensi. wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Kuŋŋaanya by'okuŋŋaanyiza naye ng'onoonyamu by'ogenda okugenda nabyo. Abagagga mugaggawadde ne muyitawo, naye tubanoonya mu by'obusiraamu temuliiwo. Nze ntambula eggwanga lya Uganda naye abantu bali bubi egyo ttambulira. Bw'olya enkoko n'olya ennyama n'ovuga emmoloka eriko n'amannya go n'olowooza nti ensi bwetu bwetambula. La, mutambuleeko mugende. Abantu bakyasula ku birago wansi, bakyasula ku bitanda ebisimire, abantu bakyasomera mu masomero nga tegaliimu seminti, bakyasomera mu nsiisira mu ggwanga lya Uganda olwaleero. N'olwekyo tubagamba kuunu fi dduniya adiyaafa, mubeere mu nsi nga muli bagenyi. Olwaleero tuli bangi wano naye zinagenda okukola essaawa emu nga kimu kyakubiri mwenna buli mazze yeewuule. Tuli bagenyi ne tubeera mu nsi, abantu abagagga abali mu nsi nga saka tuyagayaganjageyage. Kiki kaadi n'abeera mu ggwanga mu kitundu nga kino nga twagala miliyoni 2 ne mwewuunya nnyo, naye ng'ezo miliyoni 2 ziweebwa omuntu amu zaka waba nga agiwadde. N'olwekyo ffe ng'abaweereza bammwe tubabuulira obuzibu tulina. Bwe tulya mu woofiisi gye ndimu olwaleero, abasaba okubayamba okuweerera abaana baabwe foomu zijjudde awo, naye ngenda batwala. Abagagga bali babuuza bakola ki eyo, n'omuuza gwe okoze eki?
bituusira tojjako mu ofiisi wadde olunaku olw'okubuuza mufuti ki ekyetaagisa okukola obeereeyo omubiri obuuza abakola kyeyo ebyokukola gyebiri abaana b'eggwanga batutuukirira abalina obwetaavu bannamwandu balina obwetaavu abantu tebalina mbeera nnungi batuukirira ffe abakulembeze naye naffe tubanooyo tubalaba yalima bwitaka yagandi tujja kutendera ku muntu aleeta oludiinidiini mu kika waliwo abatulyawo mujja kutugoba mu kika mututongoze n'ekinsanyusiza abaana b'obusiraamu beeyinyigidde nnyo mu kika buli yonna munywere babadde balowooza mbu tuli bagwira twava Saudi twava Sudaani tuli munsuube kawunga kyaggwe obubaka obw'okusaasira twanyoleddwa wamu nammwe olw'okufa kwa Hajji Katimbo kitalo nnyo kitalo ddala babanga ebyobugagga byalese ku nsi biri mu buwumbi nga 100 kyandibadde kirungi nga wayise emyaka nga 2 ng'ate bikubisizaamu emirundi nga 10 sinakindi n'okusingawo awo ekitiibwa kya Hajji Katimbo mujja kubanga mukikuumye ddala okulaba mukadde waffe ono bwe yajjulukuka basheeke bo bonna bakoze omulimu gw'amaanyi kubanga buli swala buli kaseera konna tubadde tutuula wano ne tusabira mukadde waffe paka okutuusa kati w'otuukidde abantu bangi nnyo abamaze okwogera naye gabbakukuna ku mubo omutaka jjajja Gunju amaze okwogera kubanga ono abadde yeddira butiko n'olwekyo jjajja waali ne bajjajja abalala nga bwe bamaze okutuusa obwakaba bw'otuukidde ng'abaana bano bamulekwa ti omuntu okubeera ow'olunyiriri oba omukulu w'olujja oba okubeera omukulu w'ekika oba w'omutuba eyo nkola ya kikafiiri bannange bwe tuba twagala okukola ddaawa mweyigire mu nsonga z'ekika bwe muneenyigira mu nsonga z'ekika mujja kukola ddaawa naye ebbanga lye munaamalanga muleka abantu ebwe ne mutabeera mu nnyiriri ne mutatuula mu nkiiko za kika obusabize bugenda kumalawo edduniya eno yonna kubanga buli aleeta ekiteeseeyo nga temuliyo bintu bijja kgenda bugenzi mudde mu bika byammwe kiswaza omuntu okubeerawo nga tosobola nakwogerawo bajjajjawo bataano omuntu obeerawo nga tosobola tubuulira kuba omuntu yenna azaalibwa okuva mu nju enju bwe zeegatta zikola kye bayita empya bwe zeegatta ne zikola kye bayita ennyiriri ennyiriri bwe zeegatta ne zikola kye bayita omutuba emituba bwe gyegatta ne bakola kye bayita ki essiga paka waggulu ku kasolya naye n'obeerawo nga ne bakubuuza nti ova mu ssiga lyani tomanyi na mutuba ng'ova tomanyi kiki tomanyi kiki oluddaawo n'ogikola otya ng'abantu basudde banne tuddeyo ku nkola yaffe eya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe tutaakola ekyo umma egenda kuzikirira mu busamize tetuddayo kubeera nga tetubisuula muguluka tudde ku nnono yaffe webalinga oli maze okwogera ki mwena benna tubaaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala Muhammad sallallahu alaihi wasallama sebo mukadde waffe lisikazi waguleta mukono mutabani wange Sheikh Abdul Nuru Kakande mukadde waffe imaamu w'ekitundu kino